Naba tulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiriza mwelyange nga bulijjo nze omulangira basamula owamwe omukulu alajabu sa nyama nvundu eribwa wa mwoyo buuza ku bantu baramusiza basobola neyoseka erinnya lyange Jinga Alajabu bande bubi nyama nvundu eribwa wa mwoyo omukulu nyama nvundu oyongerako nerya Peter Pan Peter Pan. Sabo mukuru Peter Pan. Kitale. Nchali ku nsonga abankubidde amasimu bangambye ekintu kimu. Nti ne batunawogana omusajja yagenda ayimba oluyimba. Ne bwono wogana enso okukola ki? Enkuba tejja kutonyange eva mu ttaka. Kubanga ndi Lwaki. Kubanga tekisoboka. Yangambye nti ne mugaalo tekisoboka. Ffe tetwagala bintu ebyo mu nsi yaffe. Yangambye nti abakulu abamu babatanamu ne sente abaana baffe babavuuza emabega ng'ate bannaddiini kyannemye okutegeera nakati nze ng'omulaba sinaba kusinywa naye sitegeera kubanga bonga nti ne bannaddiini ng'ate bali mu nsi yaffe ng'ate tuwoza demokrasi oyo demokrasi saagala ate obikkirire mulangira sibikkirira nze ge bannaddiini gonya bomaleko yes nebunya n'okwewunya ndowooza nti oba eddiini zaffe kubanga okuva edda nedda twalina eddiini zimanyi nti ziri ssatu twalina obuyisiraamu obukatuliki n'oprotestant ndowooza z'eddiini zetumanyi naye ne wajjawo eddiini ez'obulokole ne tulowooza nti bannaffe oba oli awo bazze nga balina ekitangala kyebakoze eki tebalabye twewuunya okubeera oba n'ebintu bino gavumenti ebiraba oba tebiraba simanyi na kumanya pasito omulamba n'ayimirira ku kituuti n'abeera nga wagira Abisiyaga newuunya n'okwewuunya pasito yo ne ku ssaawa za leero nti nekyakiye n'ebeera nga ekyali nzigule n'obeera mu Uganda wano nga abakkiriza bajja bannaffe booyita endiga ne bajja n'owagira Abisiyaga kubanga oyagala ssente kakati teebereza omwami ng'oyo pasita saasira omwana we abanaawasa omwana we bw'abanga asobola okuwagira Abisiyaga saasira abatabani we gye banaawasa bw'abanga awagira Abisiyaga sinakindi naye yennyini ayinza okuba nga abikozesa kubanga tosobola kuyimirira mu lujjudde lw'abantu noyogerera ku TV erabibwa abantu abangi gwe nowagira Abisiyaga kubanga oyagala ssente by the way ssente zitufuula ekitategerekeka kirabika gwe pasita Kiganda wano mu Kisenyi naye n'olowooza nti ssente musajja gwe kasooka okola ssente tosobola kuzimatira tosobola kumatira ssente ozadde n'abaana bategeera naye n'oyimirira ku katuuti omusajja omukulu n'owagira Abisiyaga kubanga oyagala ssente neewuunya amagezi g'abantu sivumye naye nze neewuunya bwewuunya naye bwe tubanga abasumba abasinga obungi temunnavaayo kuvumirira kigambo kya pasita munnammwe oba okumuyimiriza kubanga nze nyinza okulowooza nti omutwe gwe guliko ekikyamu era n'endiga ezigenda okusabira eyo nandirowoozeza nti mwali badde mwasitopinze dda ne mugenda mu kyaki endala ezitegerekeka ese abantu bategerekeka kubanga ti eyo pasita afuuse ensolo omuntu bw'aba asobola okuwagira Abisiyaga n'oyimirira ku kadaala ng'olina abaana olina n'omukyala ne ku ssaawa za leero omukyala bw'abanga akyafumba mu maka ga Kiganda neewuunya omukyala otalina gy'asobola kugenda ku kituuti si kadaala ku katuuti okitegedde n'oyimirira ku katuuti n'omukyala eka n'akulaba ng'owagira Abisiyaga saawa zino omukyala yalibadde yazzeeyo dda okujjako nga n'ewammwe gye bakuzaala abantu baakutamwa n'abaana bennyini baali badde balowooza nti ono si ye taata kubanga bw'abanga asobola okuwagira emmotoka nga egenda livaasi oyo n'omuyita kitaawo oba n'okenkya ne bakulabira omwana nti ogenda muwasa wa pasita Kiganda neewuunya naawe agenda omuwasaayo entegeerayo bwefaanana era nze ndowooza nti omutwe gwa Kiganda gufaanagana n'ogwa Tamale mirundi mu nsonyiwe omuwaana oba omubuli si kuwaana buwaanyi kubanga omuntu bw'okola ebintu ebisukka ku ntegeerayo kitegeeza nti tokyali mu bantu gwe wali badde osaanana kubeera mu zo mu bisolo kubanga era yagala bisolo kubanga byebisolo byebikola byonna kye byetaaga naye bw'obanga oli muntu otegeera ng'olina n'abantu b'osumba wali badde otegeera oba n'akasengejja akasobola okusengejja byogenda okubuulira abantu ng'oli ku kituuti mulangira kakomaawo kubanga bwe naasukkawo nyinza okukola ekiyitira naye nkuwooninga Mr. Kiganda bw'obanga okyayagala okubeera
pastor n'endigazo okuzirisa ekigambo njagala oveeyo weetondere eggwanga naye bwe teweetondedde eggwanga nsaba gavumenti n'abakulu bonna abawulidde ebigambo byo basitukiremu eyo ekyaki eggaliweewo olinga avumaganya amadiini mubeere bulungi gwe basiibudde nze ngenze kubanga sikyayagala nakutegeera bya Kiganda sikyayagala kumanya oyo si pastor n'endiga ezibadde zisabirayo nzisaba busabi mugende ati bagamba ensi bw'eba eneetera okutokomoka okuggwawo ekituufu amasitaani gasituka era sitaani yennyini yazze okuyitira ewa Kiganda mu kyaki naye nsaba abagoberezi nga mwayagala kunoonya Katonda eyo kyaki tekyalina makulu waliwo akantu akamu akawedde ku mutimbagano nga tonnaba kugenda ng'omwana ow'obuwala ali ku mutimbagano awo zambu asaba gavumenti asaba pulezidenti abayambe bagende bapromotinge ebintu byabwe ebisiyaga kakati gwe enamba y'essimu eri 0757 29 93 15 mubeere bulungi